policies za government naye tubadde tusaba gavumenti egonzeemu engeri omusuubuzi gy'asasula omusolo kibeere optional. Mbalamusizza nnyo mwena gye musinzira okubanga mutuwagira. Mwebale nnyo ate ak'ensusso okuwagira haso yaffe bannamawulire naddala abakolera ku online. Yenze Saalongo Kanka Kapita tukolera ku online wano. Omukutu gwaffe ye Media Choice kw'osinziira okundaba yenze Mutesiteesa omukulu. Tuyina n'emikutu emirala naye gwo guno gwaweebwayo okulondoola n'okubeererawo omuntu kuba omulamwa gwaffe guli politics, people and news. Ensi ebeerawo olw'abantu naye abantu ebiseera ebisinga okusalawo kuva eri mu byobufuzi kati bwatabaawo nkola ebitunulamu na kubitazaama abantu babonaabona. Naye bazenya ak'ensusso bannaffe bonna ab'amawulire naye ak'ensusso ako kentadde mu ba online nti kati ffe emikutu egyaffe ku online nga Media Choice ffe tuwaayo platform zaffe olw'okufiiririra okutereeza ensobi ezitu bantu. Bannaffe abali mainstream media abamu waliwo be batateekako ku lwa business naye ffe tuweewaayo n'ogamba nti ekijja kijje kankola amawulire nga gayamba abantu. Ensonga y'olunaku olwaleero nyina abakenuzi abanyazi b'ennalabye nga bagenze wa Joel Ssennyonyi ow'ekitiibwa oyo nga yakulira oludda oluwabula gavumenti. Okuwabula as necessary tikitera nnyo kutegeeza kuwakanya buli kaseera. Okuwabula kutegeeza okuteekangawo alternative ku biwabye naye ate tekitegeeza kuwagira bya kisiru. Kaakati nabadde ndi awo mu mawulire mu Uganda abadde tannakitegeera mulimu akeediimo k'abasuubuzi. Bano nga balumiriza ekitongole ekiwooza baatandise kukiyita kitongole kibbi ekya URA nti kigezezzaako okwagala okubanyaga ate nga be bayimirizaawo. Omanyi njagala okubategeeza nga ntandika programu eno ekwatagana ku babbi bennalabye bagenda mu kibiina ky'NUP bafune obutebe bw'okumwanjo mbu nga batutteyo alipoota yaabwe Joel Ssennyonyi abayambeko ku bizibu ebiruma abasuubuzi bw'ojja babadde bali mu bukulembeze bannaabwe bamaze kwekubira nduulu. Kyokubiri lwaki mbayita banyazi? Ojja kwebuuza ti omusajja ng'ayogera bubi nedda kyenjogera ekyo mu mawulire mbeerako ne backing. Nabagamba ebimu ku bino birowoozo byange so tobyataakinga ku mukutu ate tobyataakinga ku muntu yenna gwe nsobola kuwerako ekizampo. Mbabuulira mu ggwanga muno omusolo gufuuse omusolo abantu baggaddewo amaduuka gaabwe bakaaba naye mu kukaaba abantu abamu bansobera. Mu Uganda mwazzeemu mentality erowooza nti gavumenti eba ne ssente. Bassebo nedda. Ssente zonna z'olaba eziweebwayo n'eziddukanya n'ezibbibwa akina bitaano biweereddwa Mpuuga nabana abasaba essente n'alaawensi ezibona bannabyabufuzi bakozesa ziba ssente za muwi wa musolo si za buli munnayuganda. Ekyo tukyawule yawula omuwi w'omusolo ne munnayuganda. Essente zonna gavumenti zeesaasaanya si za buli munnayuganda ze ssente z'omuwi w'omusolo. So bw'obeera nga towa musolo ssente zino ze balya si zizo ssente za muwi wa musolo. Gavumenti teba na ssente. Kakati ebigambo bye tuwogerako byebyo ebiruma oyo aw'omusolo ebyo bibiri mbibaawulidde. Kakati lwabaddewo akatongole kano bwakakulembera abasuubuzi e Kampala bakayita Kasiita Kampala City Traders nga kaabe Kampala bwe kaalibadde naye waliwo oluusi lwe kawaba ne kagenda keefuula akakulembera abasuubuzi mu ggwanga lyonna ne kabategeerera era akabiina ako n'abakalimu ne bagenda mu bakulembeze nga mutwalidde Museveni ne bafunangayo ebyabwe ne batoogera ku nsonga ziruma abantu. Kakati akabiina kamaze okubadibirira baagala kayingiza mu NUP kuleetera kibiina kya Kyagulanyi buzibu. Nabalabye nga beekulubbeesa mbu batwala akawandiiko ate era n'obubaka buno ne bujja programu eno ejja kubaamu okulabula ow'ekitiibwa Joel Ssennyonyi onono nga yatuuzidde mu buvunaanyizibwa babaddemu mu Namasaka ate abadde na nsambu ya buweereza Mathias Mpuuga okumulabula obutakola nsobi ze zimu nga munnaffe ow'e Masaka ze yakoze n'atuswaza. Kaakati njagala okubategeeza mu programu eno mulimu ekintu ekirala ekiyitibwa bambega mu by'obusuubuzi. Ekyo nako kitugenda kyogerako saako n'abasuubuzi abalimu okubaako bye bakola. Mulimu ne enforcement ekaka abakusuubuza okusasula omusolo byonna tugenda kubyogerako naye ng'eraawo weetutyo wetutandikidde. Abasuubuzi ekyabatanudde gwe musolo oguyita mu nkola eyitibwa FRC. FRC kwe tugenda okutandikira. Naye ngamba nkugamba programu eno ekwatagana ku babbi bennalabye bagenze mu kibiina ky'NUP. Ababbi abo
benjagala tunnyonnyolegane nwe namalira program eno ndowooza nga tukkaanyiza ku tayito yaabwe basuubuzi oba banyazi kituufu banyazi oba ndowooza zange mbawaayira nga byenjogera si bituufu program eno katugitandike abasuubuzi b'omu Uganda beesuddemu jjulume ne bagamba mu kaseera k'ennaku enkulu nga luno ne Idi ejja lumu mu mwaka kabeefiirize baggale amaduuka gaabwe okulaga obutali bumativu olw'emisolo emingi egibaggyibwako bano beekokkola enkola ya gavumenti gye yaleeta eyeerimbika mu ngeri ya tekinologiya nti bababbe enkola eno eyitibwa electronic fiscal receipting and invoicing solutions mu lulimi olwangungu kuba mpeereza mu Luganda siweereza mu Luzungu y'enkola ekuwa lisiiti mu ngeri ya kalimagezi nti nno kaakati tokyasobola kukutunda kintu n'owandiikira omuntu lisiiti gavumenti yeekuwa lisiiti ng'oguze ekintu mu dduuka yonna gy'okiguze oba mu kikuubo eno nkola yakuwa lisiiti bw'oba olina ebintu by'osaplayinze mu kampuni IFRIS oba giyite electronic fiscal receipting and invoicing solutions enkola eno yeekukubira invoice ng'olina by'osaplayinga ate ng'enkola eno egendererwamu nti kyonna ky'otunze gavumenti ezaayo ozigiweerawo mu nkola eno kyonna ky'otunze oba ki mu nkola eno gavumenti ejjako omusolo ejjako gwenkanawa buli ky'otunda ne bw'otunda ejjirita gavumenti gyetaakola eriko ekigambo made in China gwe ne bw'otunda ebitabo bye waweeseza ng'okitunzeewa nga kiri mu dduuka gavumenti yeyina okukuwa ki lisiiti ejjeko omusolo gwayo gwe nategedde nti gwa bitundu 18 ku 100 siri mutegeevu nnyo kumala kulowooza nti nno byonna mbimanyi mbawa ebyo byenkozeeko lisaaki ne bannanga ab'amawulire basobola okutandikira awo n'abasuubuzi nammwe musobola okwedukeetinga bannammwe bamutandikira awo enkola eya IFRIS eno eyatabudde abasuubuzi enkola eno yatandika mu mwaka gwa 2021 Januari nga lumu lwe yalagirwa okubanga etandika bw'oba ogiwulidde kati nkutegeeza yatandika mu 2021 enkola ekuŋŋaanya musolo mu ngeri ya tekinologi ng'era gavumenti kati saawa eno yeegaba lisiiti yokka tokuba lisiiti enkola eno ekolera ku kompyuta oba ku ssimu oba ku ekintu kyonna ekya electronic device smart electronic device ne bweba tablet osobola okuteekako enkola eno era nga tugenda mu nkola eno njagala okubategeezaako nti buli musuubuzi yenna ali mu Uganda kimenya mateeka okutunda ekintu gavumenti n'etakuweera mu gw'okiguzizza lisiiti kakati kino kijjirawa IFRIS electronic fiscal receipting and invoicing solutions enkola eno gavumenti yeyina okuvaayo nga ku buli ky'otunze n'egaba lisiiti ekitabudde abasuubuzi kye kiki nga ngenda ku banyazi be nnalabye njagala osooka otegeere bino tubeere wamu nga tuwajuwinga ensonga z'ebyobusuubuzi eby'omunda ebirimu n'abasuubuzi omanyi kambabuulire nalabye abasuubuzi abo nga bagenda n'enseka abasajja abanyazi bagenze mu kakiiko ewa Ssennyonyi n'aba audience bajje mbu bamuwe Oweekitiibwa Joel Ssennyonyi politics is not about being excited don't be excited oluggi toluggulira buli munyazi abantu olooza bagenda kulaba batya ng'oggulidde ekitongole ky'abanyazi bakasiita bajje ewombo bawayo ebirowoozo oluvannyuma lw'okuwangaalira mu kukulembera abasuubuzi b'e Kampala ebbanga nga buli bwe bagenda okukiikirira bye boogera biyamba bo nga bo tebaleeta nsonga ziruma abasuubuzi kati gwe n'obaggulira oluggi mu byobufuzi bw'obanga oyagala okutanishinga erinnya lyo kwekkolagana n'omunyazi amanyiddwa nga bwe mwasalawo mu kibiina kya NUP ne mwevaamu ne mugamba nti ffe tetukkiriziganya n'abantu banyaga bantu ne mugoba mpuuga ono mpuuga party 2 bano bampuugalizimu abali mu kasiita mu bunyazi ate bo basingako ne ku mpuuga wali badde toba hostinga wali baddewo enkola mwe weetegereza ne wankubaddewo ofiisi yonnyaniriza ng'era erina eddembe okwaniriza abantu kyesiwakanya era mukama wange sikkubamu bituli Sebo Joel Ssennyonyi ow'oludda eri asi mukama wange mumanyi naye sikkubamu bituli ku kye wakoze oyina okukikola naye Sebo weetegerezanga obutayingiza mubbi semusota guli muki muntamu awo wetuli IFRIS eno nkola nga omusuubuzi yenna alina okutunda ekintu
ng'ekintu ekyo alina kiyisa mu buuma bwa URA bujjeko omusolo oba kitunze ebbanja oba takitunze ye risiiti eyina okufuluma nga URA egifulumya. Kimenya mateeka eri omusuubuzi yenna atunda mu Uganda mu dduuka okutunda ekintu kyonna, era singa okukwatibwako ng'otunda ekintu nga tokozesezza ze bayita e-receipts, electronic receipts, ezo eziva mu system eyitibwa IFRIS, URA gyekozesa okusolooza omusolo, oba singa okolawo risiiti eriyo ng'omuntu n'omuguze ekintu, kimenya mateeka mu Uganda. Njagala tukwate ku nsonga lwaki mulaba nti abasuubuzi mu Uganda batuuse okwekyanga. Manyi njagala mutegeere n'omuntu wa wansi gwe tukolera wano ku Media Choice ategeere abasuubuzi bano okwekyanga, ekyo kye beekyanga bakiyitaani. Wadde ntunuulira television, ntunuulira bannaffe mu mainstream media, amawulire agasakibwa n'agatuuka mu bantu ng'ebituufu abasuubuzi bye beekalakaasizaako tebyogerwako. Nagenze nendaba bamemba wa parliament abasinga nga teboogera kituufu, bye boogera kirabika kasaba batunuzaamu kamera tasobola kugamba nti olwaleero kamera sijja gisobola mumpeemu obudde nsooke ngende nnoonyereze. Bonna abayogedde ku TV badde boogera abasuubuzi si bye bibaluma. Kiki ekiruma abasuubuzi? Nkola ya electronic receipting, electronic invoicing eneyitibwa IFRIS. Mbu tekinologi wa URA akuggyako omusolo ogusukkiridde nga bwe tugenda okukiraba. So kimu, buli muntu atali mu Uganda oba omuntu yenna ali mu Uganda ng'obadde tomanyi kikigenda maaso, kigambibwa enkola eno ya IFRIS tokkirizibwa kubanga si gy'okozesa. Oggulawo edduuka n'ogenda mu URA n'osasula biki by'osasula okufuna enkola eno, ngenda kubanga mbibabuulira. Kimenya mateeka ate kisibya nti bw'otakozesa nkola eno mu dduuka eriyo lye weetandikirawo, gavumenti yeetakutandikirawo. Singa okola n'otunda ekintu kyonna nga lisiiti gy'owaddeyo teyise mu system eno, osibwa emyaka 10 singa URA kukwatako. Penalties tugenda zookerako, mutegeeze ki ekyekyanza abasuubuzi okusanga nga IFRIS ogirina naye nga togikozesa. Singa bakusanga mu dduuka lyo URA ng'ebintu bino kituufu waggulawo edduuka n'obigula naye ng'otunda ebintu abantu ne babitwala nga toyise mu system, kikusibya myaka 10 n'ebirala nga bwe ngendo bibagamba. Tutandikira ebintu bino mbabuulire lwaki enkola eno eyogerwako si ntuufu. Kaakati ekiri e Kampala kye kino, URA yakola enkola eno mu 2021 n'eragira abasuubuzi bonna wakati w'ebizibu abasuubuzi bye balina nti nga oguddewo edduuka katutandike ng'oguze ebintu. Abantu abali ku video eno mbabuulire ekyekyanza abasuubuzi baggala amaduuka. Bw'ogenda n'oggulawo edduuka ky'osooka nga tonnatunda yadde peeni bweti nga tonnatunda yadde olweyo ku dduuka lyo, olina okusooka n'ogenda n'ofuna tekinologiya ayitibwa IFRIS, electronic fiscal receipting and invoicing solutions mukiwulira. I would rather think otherwise. Njagala okulowooza nti these are not solutions kuba abasuubuzi beekalakaasizza. Kakati abasuubuzi bw'omala ekisooka, system eno si ya bwereere newankubadde eggwanga liba ligenda kusolooza, ogisasulira. Ekyokubiri, olina okuba n'akuuma akakuba lisiiti ku buli kyotunze mw'onyiga items ezikwata ku buli kyotunze ne ssente z'ozitunze. URA esobola okuggyayo omusolo gwayo, ku buli kyotunze esobola okufunako omusolo. Kyotunze esobola okufunako omusolo gwenkanawa 18% ku buli kyotunze. Kaakati akuuma ako olina okukagula ne bakakuleetera. Ate kimenya mateeka era kisibya okukagula nga tokaguze ku bo aba URA. Kimenya mateeka era kisibya emyaka nga bwe ngendo okugibagamba. Kaakati olina okukagula ku bo ne bakuguza akuuma, kaakati ne bakuguza ne system eyogerezeganya ne system ya URA nti wanongo ogula lisiiti eri okugikuba bagikuwe esobola okubeera ya speed, ekyo kiri mu system naye ogisasulira. Eri electronic online mulembe gwa digital system eyo tekuweebwa bwerere, government tegikuwa naye ogisasulira. Ng'oggyeko system ebyuma mu ngeri ya technology mbigambo besijja kwogera nga bya Luganda naye nga bitegeeza system okuwuliziganya kyotunze ku dduuka lyo ne URA neesalako omusolo n'ekubulya z'ogenda ogiwa ne ze bagenda okuwa wano, ze bagenda okuwa ku kintu ng'omaze okuteekamu ekitunda mmeka, okujja okubikuteerayo bakuweereza omuntu naye omusasula. Installation, you must pay for the equipment, you must pay for the software, you must pay for the installation, naye aze omusasulira.
kakati akuuma kano singa kafunamu obuzibu nga keetaaga okusaviisinga tekasaviisingibwa gavumenti era si kabwerere kusaviisingibwa ate tokkirizibwa kukakwatako gw'okeekanikire olina okuyita omukugu okuva mu babutunda ajje akakole saviisi era omusasula akuuma kokka kenjogerako nga sisitimu eno tonnaba kutandika gikozesa kakati olwo omaze okugibwako ssente ezo zonna etteeka lifuluma okutunda ekintu kyonna ng'okozesa IFRIS electronic physical receipting and invoicing solutions IFRIS okutunda ekintu kyonna olina kuyisa mu kuuma kano singa okwatibwa nga toyisizza by'otunda mu kuuma kano ebibonerezo bye bino njagala mutegeere lwaki abasuubuzi beekubira enduulu wakati mu yidi nga baggala amaduuka gaabwe we waalisuubiridde abasuubuzi abamu abafaayo eri eggwanga abalala baagagguddewo abayamina amaduuka g'abaani puroguramu mwongere okugyetegereza tugenda mu maaso wakagula ng'okalina naye nga tebamanyi wakajjawa osibwa emyaka 3 sisitimu eno ng'ogirina naye nga tebamanyi ani yagikuteerawo nga oba weeyiiya ab'okunnasapi batera okugamba nti beeyiya naye beeyiiza miwandiiko naye nabo balina kusasuza IFRIS nga weeyiiya mu nkola eyo osibwa emyaka 3 bw'oba tosibiddwa myaka 3 osasula engassi ng'eno engassi yenkanankana currency points 10 10 currency points 3 oyeitha osibwa emyaka 3 oba osasula engassi eyenkanankana currency points 3 currency points kuba tuweeza mu Luganda zeziki njagala njogere ne maama wange na Mira ina akaduuka mu Kitengeesa kakati bwe bakusanga nga oyina gye wakajja nga tebaategeerayo wakafuna otya ne system baagikuteerako batya nga tebaakusolooza kubikuteerayo osasula engassi currency points 3 currency point emu giba mitwalo 2 currency point emu eyengassi yenkanankana emitwalo 2 njogera ku mitwalo 2 kakati emitwalo 2 gikubiseemu currency points 3 kitegeeza okusanga n'akuuma kano nga tebamanyi wakajja osibwa emyaka 3 wamu n'okusasula engassi ya milioni 6 currency points 3 times emitwalo 2 je milioni 6 oba okukolako ekimu okusiba 3 nga tozirina oba okusasula milioni 6 ng'ozirina oba bw'onyiiza akukutte obanga yura ewulidde nga kigwanidde gwosibwe byonna obifuna omukaaga ogusasula nebi omukaaga milioni 6 currency points 3 milioni 6 ozisasula oba osibwa n'emyaka 3 oli bwagula ekintu mu dduuka lyonna mu Uganda mu nkola eno ya IFRIS mu Uganda oyina muwa irisiiti gwe nannyini dduuka oyina muwa electronic receipt singa tomuwa irisiiti obanga wa supplies ebintu nota oli gwa supplies nota muwa invoice electronic invoice osibwa olina okusasula singa okwatibwa omusolo ogubadde ogw'ebintu ebyo byoteebereza nti byoteeberezebwa nti byobba katugeze oguzizza omuntu kamera eno kwe tukolera eno yennyini eno kwe tuli mukolera olina agikuguza milioni 2 omusolo oguli ku milioni 2 18% gubale olina ogusasula obanga gwekubisizzaamu oba okusibwa saako n'okubawa engassi eya currency points 3 zenkugambye milioni 6 kakati mumanye ekyazze Kampala ngenda kukibabuulira nga sinaba kugenda kukiri Kampala mutegeere mba ndaba amawulire wano neebuuza bano bannabyabufuzi be tuteeka mu paalamenti batandika okuteesa n'okujja ku mawulire ddala bateesaayo ki munnabyabufuzi ssebo nga MP w'e Kampala naye nga n'ekyogerwako ekiri mu basuubuzi e Kampala takimanyi okujjako okwogera obutonotono obwo bw'alowooza nti nno bwe mumuweesa akalulu akaddako oba muweesa ekifo ky'obwa minisita nti ategeera nnyo bajja n'obalaba mu mawulire nga n'ebizibu by'abasuubuzi babimanyi kakati IFRIS eno eyatandika nga 1 January 2021 ekwewuunyisa kangende nkubuulire okusanga nga tolina IFRIS URA yateekawo nti nno ab'amaduuka bo okusinziira ku ndowooza yaabwe balina fayini gye bakkubisa fayini eno gye bakkubisa okusanga nga tolina IFRIS ng'obanga ogirina nga togikozesa obanga olimba ng'obadde otunda ekamera eno milioni 2 oba emitwalo 2
ne bakusanga ng'otaddeko ku lisiiti nga wateeseza ne kanga kazojjigula nti tuteekeko 10 omusolo mungi ne bakizuula nti no kamera egula mitwalo 5 ng'otaddeko mitwalo 10 ekyo kikuweesa kikusibya emyaka 10 muyinza okugamba nze nabiteekawo bakusiba emyaka 10 kankiddemu osibwa emyaka 10 bw'oba tosibiddwa myaka 10 butaba na sisitimu eno nga gy'okozesa okusasula gavumenti esobola okuggyako omusolo gwayo mu bunnambiro immediately ngamba ne bw'otunda bbanja ngamba luli ne bwajja n'alamuza ne yeewola n'agula kamera eno n'agigula miliyoni 1 kuliko ku miliyoni 1 18% of your sales nga gwe musolo gwa gavumenti gwe URA teyagala kumanya otunze bbanja banazikuwa oba teyagala kubimanya gwe kasita risiiti efuluma omusolo gwawe gw'olina okukola ki okugubawa kakati bw'otagubawa sisitimu eno bw'oba togirina osibwa emyaka 10 wagindaba mutegeera lwaki abasuubuzi beekalakaasa si bino bamemba ba paalamenti bamwe abakuta emmere n'abali enguzi bye bakola bye bajja ne boogera mu mawulire myaka 10 gy'osibwa kati ng'oggyeko bw'oba tosibiddwa myaka 10 osasula engassi nga yenkanankana currency points 1,500 nabagambye currency point emu ey'engassi ya URA ebalirirwamu emitwalo 2 currency point emu kati katudde ku calculator kwata currency point emu ogikubiseemu 1,500 ziba sente mmeka 1,500 times emitwalo 2 kitegeeza okusanga ng'olina edduuka nga tokozesa iflis osibwa emyaka 10 oba okusasula engassi ya miliyoni 30 aga Uganda currency points 1,500 oba abakungu we bakiraba nti obanyeezezza nnyo osobola okukola ebibiri ne bakusiba ate n'asatu n'ogasasula nga oli mu kkomera ate tokola kaakati ebintu byonna ebisangibwa nga tebiri ku system ya URA byo bitwalibwa kitegeeza URA n'eddembe okutwala ebintu byesanze mu dduuka lyo kaakati tukyali ku bagundi tetunadda ku bakasitoma kubabuulira kiri ku street z'e Kampala kyatuusiza abasuubuzi kwekalakaasa ekyo tukyali eri kaakati singa osangibwa nga wafuna akuuma ka ifulisi nga tewakajja mu URA otunda ebintu tobiyisa kukuuma ako oba nga tobiyisa mu sisitimu yaabwe gye baakuguza ssente ng'oggulawo edduuka eriryo so bwe muba muteekateeka okugulawo amaduuka e Kampala sooka omanye eza ifulisi ze ziriwa toggulawo dduuka nga kubanga tojja kutunda kintu na kimu nga tonnagula sisitimu tonnagula software tonnafuna kompyuta toyina internet wo kubanga sisitimu eno ekolera ku data ekolera ka data muna Uganda sisitimu eno tekola nti nno bagikuguzizza olwokiwedde olina okugula ka freedom bando olina okugulayo ka paka olina okugulayo ka daily bando osobola okuwa abazza okugulako lisiiti ko kalina okubaawo nga kasitoma tannatuuka ng'amadaala bwe gabeera mu dduuka nga bw'ogula minzaani opima ekkiro ya sukaali buli kimu kiyitako ifilisi wagigula ate bwetyo bwelina okuba bino mbagamba lwaki abasuubuzi ate bannayuganda mbabuusa lwaki nammwe mulina okuwagira abasuubuzi lwaki mulina okuwagira si bano abafere bakasiita sogera ku bafere bakasiita kuba tugenda nabo bakwatako si be ngamba abasuubuzi ddala abalumirira eggwanga lino betwogerako kaakati ebyo singa obimenya byonna ne basanga system togikozesa oli bwagula tomuwa lisiiti oba togirina oba olina ebintu by'otunda eby'amaanyi naye ng'oludde ng'obabba omusolo ku lunaku olwo lwe bakutte osasula engassi ya currency points 2,500 bizinensi yo okwewala ebintu ebyo bitwala bakuguze ne system ate oluvannyuma otandika okusasulirako currency points 2,500 kwate 2,500 tayimuze emitwalo 2 currency point emu erimu emitwalo 2 ze miliyoni 10 waganda bameka 5 miliyoni 10 zoyina okusasula ng'engassi oba okusibwa emyaka 10 10 years 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 years ebisanja bwa president bibiri oba okusiba 10 ng'ate ne miliyoni 5 ojja gasasula naye ezo miliyoni 5 za buli lunaku lw'obadde obba omusolo si za mwaka
bwe bakwata ne bakimanya nti obadde otundira wiiki nnamba nga tobawa ssente zaabwe obanga toyisa bintu mu ifulisi electronic physical biki ifulisi electronic physical receipting and invoicing solutions ng'obadde simu oyisa kalense points 25,000 ze miliyoni 5 buli lunaku lw'obadde tosasuza ifulisi. Bannabyabufuzi tebabibagamba. Kakati bannange kambabuulire kasi tunagenda wali kubali abakasiita ku industrial action eno mumanye ekiri e Kampala kye kino system eyo ebaddewo okuva 2021 naye mulowooza lwaki abasuubuzi badde tebannaba kwekalakaasa. Ebyo bye mulaba ebyo ekisooka okozesa ifulisi olina kuba muyivu, tolina kuba kataala, olina kuba wasoma, olina okuba ng'omanyi oluzungu ng'omanye n'okozesa kompyuta. Bw'oba tobimanyi olina okuwa omulimo omukulu eyasoma systems ezo azikolereko. You must employ someone who knows the system in your shop. Bw'oba tobimanyi nga gwe wafuna ssente naye ebitabo oli wa pifo kubuulira olina okuwa omulimo omuntu bw'oba gwe tobitegeera. So you are etennyonnyolwa nti bannayinza sitegeera nga kusasa ifulisi lwaki tewapangisa omuntu otadde wali mabbali ogula akuuma okusasula software okusasula okaddaabiriza n'obutakukkiriza kakwatako ng'ateekako gwe wakagula singa akaba kafunyeemu obuzibu bakwatako osibwa. Currency points bimeka 3 ye fine gy'osasula olw'okwata kuuma kaabwe olina kozesa URA egwemanyi gwe yakusindikira. Ekyatanudde abasuubuzi beekalakaasi bamemba parliament abasazeewo bye musalawo nammwe programu eno mugirabe njagala njibawe mugirabe. Kaakati oluvannyuma lwa URA okwongera okuteeka enkola esiba mu bunnambiro omusuubuzi atagoberedde bino ng'era abamu kati bali mu makomera ebintu byennyonnyola ku ebiri ku mikutu gyabwe temugamba nti nsala bigambo. Oluvannyuma lw'okuteekesa mu nkola abakungu nalaba awo mu January nga waliwo omukungu bamuyita Kayitale, Sandra Kayitale, ono nga ye deputy commissioner, yewaana nnyo nti bwe baateekawo enforcement, bwe baateekawo abapoliisi n'abamagye abakuyoola nga basanze tokozesa ifulisi mu wiiki emu baali bakuŋŋaanyiza obuwumbi 6 ne miliyoni 8 mu kusiba abasuubuzi abagaanye okukozesa ifulisi. Namulaba bamuyita Sandra Kayitale, assistant commissioner, mu January awo namulaba mawulire nga yeewaana olwa success gye batuuseeko kyekiri e Kampala. Oluvannyuma lw'okuteekawo enforcement ez'enjawulo, enforcement zino nga zaakuteekesa mu enkola ya ifulisi, kaakati bali ku street e Kampala. Kiki ekiriwo? Singa osangibwa ng'okutte box olina by'ova okugula, olina ekibokisi kyo olina by'oguze ofuluma edduuka, kati saawa eno bakwata bakasitoma. Mamulooza bwe mba mulooza byamannyo wenuka mbabuulire, saawa eno bakwata bakasitoma. W'omala okugula ekintu n'ogula kamera eno kwe tukolera saawa eno oba n'ogula headset zino ne bazikuwa bulungi mu kabokisi n'ofuluma Gazalandi oba n'ofuluma Nassa yonna gy'okiguze oba ofuluma bw'oti ekizimbe ennaku zino osanga abavubuka wabweru ab'enforcement ya URA kyembi bye mbagamba bituufu. Bwe bakubuuza ekyo kiki ky'ogenda nakyo nti bokisi yange nvagula bintu gwambuuza gwani tombuuza nkubuuza biki by'otwala nti sebo ntwala bitabo by'abaana bange banguziza dazini 2 leeta receipt government gyekuwadde okugula ebintu ebyo. Bw'oba ogirina katugambe omusuubuzi gw'oguzeeko Alex ku Nassa atunda ebitabo. Alex agondera nnyo government era yabadde ne receipt ng'ogimuwa oyo agikusabye ng'akoppako ennamba z'essimu ne details za electronic payment systems nga mwe muli tax identification number TIN ko oyi akuguziza kwasasulira omusolo nga bye biriko nga babikoppako nga gwe bakuwa receipt yo ng'ogenda kyekiddako. Bano abali wano babbali kye bazzaako kwe kugenda munda ne batandika okubonyaabonya omusuubuzi. Basooka labakera system eno wagijjawa ffe twagikuwa wagijja kwani bw'oba muganda wange nga eyagiku
ngeyagikolera wamukwatamu obanga tewagijja ku bo owedde nga bakusiba myaka 3 oba fine milioni 6 singa bakusanga nga bulijjo bo bennyini singa beefuula abagula ne bakubuuza ekitabo kino kya mmeka ekyo ekitabo kya mutwalo 4 kwaya 5 kwaya 8 kwaya kya mutwalo nga bajjayo kano ka lisiiti omuguzi gwe basanze ebweru k'otaddeko olwo ogezezzaako okubba gavumenti omusolo gamba ekitabo okiguzizza omuntu mutwalo otaddeko 5,000 bano nga bakubuuza ekitabo kya mmeka nti kya mutwalo nga balamuza bamala okulamuza nga bakubuuza ssebo era ate lisiiti ono ng'okimuguzizza 5,000 nga bw'olaba KCC bw'ekola abatundira ku nguudo ng'owala mpaka bangali ng'otema nga bakutwala nga bakola ki kaakati tonvaamu ebya Uganda mbimanyi sijja birumiriza ebyo sibinaako bujulizi ebya tonvaamu ng'olina okuwa fine ya currency points ziri obwedda zituwogerako saawa eno ekiri mu kibuga Kampala basanga omuguzi aguze ekintu ne bamukwata nga bamubuuza irisiiti bw'aba agirina ne bamuleka n'agenda ne bagijjako details ne bajojobya amukoze eki amuguzizza oyo gwe balowooza nti nno basobola okumunyigiriza oba atatuukiriza bisaanyizo. Ekyokubiri singa bakusanga nga toyina irisiiti olimbadde njogera ku muntu nga irisiiti bamusanze naye era agibawadde singa bakusanga nga togirina bakwata ebintu byo ne bakukunguza butereevu obalaga obiguzeewa. So kasitosonga kugundi eyo ekisooka etteeka libakkiriza okubawa ekintu kyonna ekitundiddwa oba kisangiddwa na kasitoma banani libakkiriza okukibowa kubanga tekiyise mu system ya e-receipting wakijjeewa oba mubbi eyaguze nga toyina risiiti ya gavumenti oba munyazi. Ebigambo byembagamba byebyo ebituufu atayagala biwulira abiwakanya oba ajja nnyonnyola abantu ebyawukana n'ebyange bye ndi mu kunnyonnyola kati kubanze siri mukugu wa URA nze ndi munnamawulire anoonyereza ate alumiririrwa eggwanga lye kyenva natandise nga mbalamusanga mbagamba mutuweeyo ka credit fe ab'emikutu gino twesaddaaka tugambe nti katulwanirire ensi yaffe anti eri mu mainstream media ate abakola eno ate be bannyini ziri mukimanyi bulungi nnyo. Kaakati bwe bakukwata ng'olina ekintu nga bakutte nakyo baddembe okukitwala bwe baba bakukwatiddwa kafansonyi ne batakitwala olina obbatwala mpaka ku dduuka wookijje oyo omutunzi akitunze tonvaamu ne bakukwata. Banzijukiza edda waliwo omusolo gw'akaguwa mugujjukira ab'eggombolola nga bajja n'omuguwa basanga kitaawo awo ava kulima nga bamusiba kaguwa omusolo gw'omutwe nju ng'olina okusasula baagujjawo kaakati muguwulira ati lisitiko wabanga ne tiketi y'omusolo lulinga eringa pamiti kuba traffic gye bakubuuza ku kkubo n'ogamba ogwange naguwadde kaakati saawa eno ogusasula oba oyagala oba toyagala oguze ekintu toyina irisiiti nga balumbirawo edduuka gy'okijje nga bajojobya naawe kennyini olabulwa era kisobola okutwalibwa nga tekituuse waka. Embeera eno bwe yatuuse ku basuubuzi ne banoonya abayamba nga talabika. Okubeera omusuubuzi mu Uganda buli kintu ky'otunda gavumenti ekijjako omusolo 18% kaakati nga tekyalinda gwe ogugitwalire egwejjirako butereevu awo nga kasitoma yakakuwa ssente oba oguze ebbanja oba toguze ebbanja yo 18% ya URA ogigiweerawo. Kaakati kyewuunyisa ebizimbe bannakampala n'abasuubuzi abasinga bye bapangisa renti abagagga abamu ng'ate bannannyini byo bali mu gavumenti bisasulwa mu ddoola. Ku buli renti asasulwa ku bizimbe abagagga bayongerako omusolo gwa gavumenti 18%. So bwe baba bakukyajinga miliyoni emumanya bayongerako bo tebasasula bakwongerako gwapangisa edduuka omusolo gwa gavumenti. Kaakati omuntu agenda okuyingira mu dduuka nga yali sasudde si mu ssente ze z'eggwanga tezirina makulu mu ddoola teyakomye disasula mu ddoola yataddeko ebitundu 18 ebimwongezebwa nga gavumenti ebiteeka ku kizimbe nanyini kizimbe n'abiteeka ku ye. Kaakati ku buli kintu kyatunda okuva ku jirita oba 18% ya nusu 10 kyotunze mu jirita ndoza ze nusu 18 URA ino zijiwa URA beekola kiwani simanyi kye ba manufacturinga naye obutakulimba ino giziwa okitegedde. So ogw'ebizimbe weeguli
ku buli kyotunda kulina okuvaako sente za IFRIS, electronic fiscal receipting and invoicing solutions. Bw'obeera supplier ng'olina omuntu omutwalira ebintu n'akusasula oluvannyuma lw'emyezi 6 owedde, anti e-invoice eno oluba okugiteekayo mu mwezi gumu bali oba olina okubanga obawadde akasente kaabwe. Bwe bitaba byebyo, njagala omukungu omu mu URA akole kawunta ku puroguramu eno annyonnyola abantu ebyo bye biriwo mu kibuga wakati, kubanga binoonyereza mbijja ku basuubuzi. Bw'oweerezaayo ebintu bya miliyoni 10, miliyoni 18 butereevu, olina okunoonya woozijja oziwe URA biri gye wa supplies oba mwenyaze ne mugenda ne utwalayo ne batakuwa bintu ne bakuba ku mutwe, URA teyagala kubimanya. Bwegwo omusolo gw'owulira kati ogusibya abasuubuzi. Omusuubuzi bw'aba ya supplying ekitongole kya gavumenti ekimu, tugeze mu ssomero wa supplying, olina okgenda mu electronic system gwe mutaasoma nasomawa, olina okuhayalinga eyasoma ajje akuyingiriza ebintu mu kompyuta eyo gye weegulira, mu system eyo gye wasasulira eya URA nga yeegifunamu, atayipinge mu nti kiki essomero bwe liti nali supplyinze obuwunga kilo ezaade zigenda mu bawala no specifying buli kilo yadde egula sente bwe ziti URA woomalira ng'emaze okubako tikiti eyaayo. Kakati bwe baba bakusasula e-invoice eyo ebeerako date diro banaakusasula naye beezaabwe mu mwezi olina okubanga okoze eki ng'ozibawadde. Kakati oli bw'atakusasula oli nga basindika abakungu nga bajja okukukwata, abakulu ab'enforcement olina obbawo omusolo, tobabuulira ebyo oba tebannakusasula. System eya IFRIS terondoola muguzi yaguze oba yasasudde, nedda. Gwe kasita oyingizaamu ebintu nti nno omuntu muwadde ebintu, abasuubuzi muntereko komenti oba byenjogera mbyogera bulungi, muyinza okwefuula omugezi, baba muntereko komenti nti bw'osupplying ebintu IFRIS eno terondoola gw'obiwadde oba yakuwadde, teyagala kumanya. Erondoola gw'atunze ebbanga kasali kugwako totototo knock twagala ki sente. Knock bwaggwa olina okusasula fayini. Singa obeera nga tewabawadde osasula fayini. Fayini ki? Bw'oba wasupplyinze ebintu olina okusasula ogwo omusolo. Tugeze ku miliyoni 10-18 olina ozisasula singa baba bazzo zibanja. Bw'oba tawaanya oba erinnya lyo nga kankaka bwe libawuliikikira obubi oba bw'obafaananira obubi oba bino bye mukola eby'ekivubuka, abakungu ne bajja okubanja n'obakoonamu awo endondi ng'owedde. Karese points meka 1500 12,500 buli lunaku lw'omaze nga tokola ki tobawa ssente zaabwe. Currency points 12,500 gye miliyoni 5 kubanga buli currency point nkiddamu ezitowa emitwalo 2 emu bweti tayimuze 12,500 ze miliyoni ameka 5 eza Uganda. Miliyoni 5 ze omusuubuzi olina okutunda enju, olina okugitunda ate buli lunaku lwe babaze lw'omaze nga tobawa ssente zaabwe. Kati 5 emirundi wiiki ye mirundi 7, miliyoni 5 emirundi 7. Ekyo ekibanja kigenze ekyajjajjaawo kiwasikira kamotoka fuso mwobadde osombera obuntu egenze. Ulira omusuubuzi wa wano IFRIS bwetyo bwe kuyisa, renti bwatyo bwa kuyisa. Obadde okimanyi nti okupangisa e Kampala bw'opangisa ekizimbe tekuba ttooyi. Bw'opangisa ekizimbe tekuba ttooyi. Ttooyi ya mmeka? Si ya 3 ssebo. Bw'oba oyagala kukola susu abasiraamu mumbuulire, si gwe asaala emirundi 5. Buli wogendayo okufuna wuzu tebaagala kumanya ogenze kufuna wuzu ogenze kukola susu, anti ogenda kutawaaza nusu 3. Osasula ekizimbe tekuli oyo renti ate nga URA yeegwagala. Ttooyi ndowooza n'akola program ku musolo oguva ku ttooyi. Oli emmere yo ng'ovudde eri walidde ekikomando kyo olina okisasuliro kifulumya. Wakiguze ekyo kiyingira nga wakiguze ssente kwavuddeko omusolo naye n'okukifulumya olina okusasula toilet ku kizimbe ky'omusuubuzi nusu 3. Naye bw'oba oyagala namba emu mugitegedde ogenda eri emmanju ng'ogenda kukola namba emu ewamu 5 ewalala 10 oye musuubuzi we Uganda. Njogera ku musuubuzi yakuguzizza kasikaati kagumu kitundu
18% government egitutte afunyeko nusu bisatu ogenda okufuka oba nusu bitano ogenda okukola namba emu oba nusu 10 okusinzira kwa yonja oba nannyini kizimbe bwe yasalawo awo nyini ku kizimbe omusuubuzi asasula sente za kasasiro kasasiro mu Kampala mulimu ebitongole ebikukyajinga sente ku kizimbe eza kasasiro okutwalirayo ki kasasiro omujja ku sikaati anti wasudde akaveera ku kizimbe olina okusasula kasasiro okutwalayo kasasiro olina okusasula bw'oba musuubuzi ng'olina akamotoka ku kizimbe tekuli parking z'abasuubuzi oyingira buyingizi kizimbe bw'oba oyagala katugenda atemu omusuubuzi w'e Kampala bamusolozeza parking wogi parkinga olina osolooza bakuba ticket kakati parking ekitongole ekisasula parking ate kyo si ifulisi e Kampala bakiyita multiplex kansoke ndabe wano kanonye ku miwendo gya multiplex oyo njogera ku musuubuzi omwe yagenza otunda sikaati yemu bweti yemu yagenza otunda mu dduuka nkubulire mmeke eziva ku sikaati eyo bw'otuuka mu kibuga Kampala ng'olina emmotoka ne bw'oba opangisa ku kizimbe tekuba parking yo olina kusasula kampuni eyitibwa multiplex ebisale bya multiplex byo bye mulaba buli ssaawa emu emmotoka gye parkinga w'okolera nusu 10 parawa bw'obeeranga olina ekifo nga wasalawo ku kizimbe gw'oba oteekayo emmotoka eyo kye bayita reserved weeks 2 olina okusasula emitwalo 5,500 okupaakinga emmotoka yo wennyini w'okolera 5 owulira olwo si private baba n'ebisale ebyabwe waliwo ebizimbe mu Kampala nga birina opako parking waggulu eyo nayo bagisolooza naye eba eyo okisinzira ku nteeseganya bw'obeera mukungu wa gavumenti ng'ekimotoka kyo bona akikkiriza mu kibuga olina okusasulira parking omwezi omukungu ssebo osasula emitwalo 3 nduzi ebisale mu birabe si bigambo byange renti bajjako 18% income tax kakati waliwo kye bayita tax identification number buli musuubuzi agirina okufuna sente mu Kampala ng'olina sente z'ofuna ne bwe ziba za musaala zivaako kye bayita omusolo ogw'ennyingizaayo income tax omusolo ogw'ennyingiza bw'oba ofuna emitwalo nga 2 kale okukka wansi oba nalabye ewiibo tebakuggyako naye kaakati Haji Siraaje ku Usaafi musajja mukulu aba afuna akasente yakeera ku makya yali atunda TV Haji Siraaje oyo yali mukwano gwange mukwano gwange tunyumya musajja munnakyalo nnyo nebino bye muwoza ibikita bimanyi tamanyi babisasula batya ng'akeera ku makya ng'obwavu bumukuba Haji wange nga edduuka aligala ku kizimbe ekyo kyenjogerako mu bitundu ebiyitibwa Usaafi sijja kukyogera linnya nga Haji oyo yekubira enduulu kuyuwala enga abagamba bannange sikyakola ku tini namba yange mugira mugiggadde ng'akwata abakungu abatwala ku dduuka ali Haji oyo ng'abagamba mulaba edduuka naligala nze sikyaliwo baagana okulozinga tini namba y'okugijjako omusolo buli mwezi bamina omukyajinga emitwalo 3 business yafadda takyakola wabula waliwo omusolo ogujjibwa ku basuubuzi kino okusinzira ku sente z'oyingiza income tax waliyo zi property tax parking fee really ojja ne weebuuza mu nsi muno what is the importance of a parliament of 500 people? What are you guys doing there? Mukolayo kibakulu ddala mu ggwanga omuli omusolo ng'omuntu otuuka ne business ezigwako you are eneegaana kagenderere nga weedikire yalinze nti business ezo kagendere nesigala ng'ekusolooza. That incident has happened. People have told kubanga ffe tuli bannamawulire ababuulira ensi eno waliwo kye bayita freedoms and democracy kati bwe naayogera nga nsibwa anti freedom of speech mu democracy aliwo ow'abakadde abafuga gavumenti eno abakuze mu myaka abasoma mu gy'ekyenda kati nga bakozesa ifulisi. Come on Uganda, come on Uganda, come on. Mukimanyi nti you are any business ebogigala esigala ekusolooza omusajja ono mukwano gwange eri ku Usaafi yagenda business negwawo naye nakati bakyamuggyako bakiyita income tax bakyamuggyako omusolo sagala kweyambisa bigambo bya luzungu bineme n'okutaputa bakyamuggyako omusolo baagana okubiggalawo kati buli mwezi gwatakola alina okusasula yali arentinga Haji Siraaje endoza alina abakyala 2 oba 2 eyo yonna balina omukuba tikiti z'akameeza mukimanyi bulungi ndi ku media choice wano Saalongo Kanka kapita ngamba buuli omusuubuzi asasule
rent kuveeko omusolo. Ifris kakati kiki ekiri ku Ifris ekitabudde ekirala. Bw'oba musuubuzi w'e Masaka, nalabye ab'e Masaka nga beekalakaasa beegasse ku b'e Kampala. Bw'oba musuubuzi w'e Masaka n'ogula ekintu ku Ssengooba William, e Kampala n'akuguza amasimu, ayina okukozesa Ifris ku buli simu eguze emitwalo 10 bamuggyeko omutwalo gumu 8, 18%. Kakati ekyewuunyisa multiple taxation, okujjako abantu omusolo emirundi emingi, nti ekintu kimu gavumenti nga kamera eno bw'ogigula ng'ogiguze Kampala, kamera eno bwe yali eyingira gavumenti eba yagijjako omusolo okugiyingiza wano ogwo gumu. Bwetuuka mu dduuka ly'omusuubuzi ku buli kintu kyatunze ne bamuggyako omusolo 18%, ogwo gwakubiri. Kakati omusuubuzi asuubuza holoseera aguza liteira. Bw'osuubula ekintu e Kampala nga bamuggyeko 18%, n'okirusa mu dduuka ly'e Masaka, naawe atunze e Masaka ng'okitunda, tebakugamba nti gye wakijja kyasasuddwa. Never. N'atunze e Kampala, atunze e Masaka eyakiguze e Kampala, ayina okusasula ng'ayita mu sisitemu ya Ifris. Kamera y'emu oba essimu y'emu, baddemu bagijjeko omusolo e Masaka. Bw'oba wagiguze Kampala wano, Ifris eba yatuteddeezaayo. Ekintu ekyo bwe kitwalibwa multiple taxation, okujjako abantu omusolo mu ngeri ekyenoonera emirundi mingi, bwe kitwalibwa e Masaka n'okitunda. Kakati bw'oba muyiribi w'e Masaka, ekintu kyonna ng'okiguze Kampala kisasula Ifris, kisasula omusolo nga kiyitamu Ifris. Bw'okituuse e Masaka naawe olina okukitunda ng'okitundira oyitamu Ifris, era nawo omusolo ne baddamu ne baguggyako. Kakati bw'oba muyiribi, ng'oli muyiribi, n'ogenda n'okijja mu dduuka naawe ogenda okitunde, wonaawe okitundidde olina kitundira mu Ifris. Emirundi gy'okoma okitunda gavumenti gy'ekoma okijjako omusolo. Eyo nkola gavumenti yagamba nti egenda giyamba okuŋŋaanya omusolo oguwera. Era yenkola omukungu Kayitale mwe yayita okwewaana nti mu January wa 2024 baakuŋŋaanya akasente akawera. Mukimanyi mu Uganda mwe muli oluguudo olusolozebwa Abafalansa. Kampuni y'Abafalansa etusolooza akasente abagiyita egisi. Soloza akasente eyo kanveeyo. Ng'oggyeko ekyokuba nti nno ebintu ebyo bisoloozebwa mu ngeri gye bisoloozebwa. Waliwo ebitongole nga nzirayo waliwo natandikidde, kati mukitegedde bye nalabye. Mbwe ekitongole ky'abasuubuzi kya Kasiita bwe kyagenze wa Joel Ssenyonyi. Bino mbijjemu experience byendabye mu nsi eno. Akatongole ako ke bayita Kasiita Kampala City Traders kaagala okwefuula mbu ke kulembera abasuubuzi mu ggwanga lyonna. Ebbanga lyonna lye tukawulidde, abasuubuzi buli we bagezaako okubaako ebintu bye boogera nga beerondamu akakundi akagenda okulaba President Museveni oba bakulu muteesaayo iki. Naye bino ebintu temubiraba, mwe temutaputa bintu kugamba lwaki abasuubuzi basooka kwekumamu muliro ne bulyoka mugamba jo twawulidde nti abasuubuzi bagenda kwekalakaasa, akatongole ako ne kagamba mutemwekalakaasa President Museveni agambye tulaba ku Lwokutaano. Kati mwabadde mukola ki wa Ssenyonyi? If you are going to meet President Museveni on a Friday and you are saying that people should go back to work, bagende bakole bumbanga kituufu mmwe mwabifulumiza ebiwandiiko nga tebyadde bya kifere, timugenda kulaba omukulembeze w'eggwanga. Ate kyekyo batwale wa leader of opposition. Do you want to portray that Joel Ssenyonyi, Museveni sent you to Joel Ssenyonyi to help you? Really, did Museveni send you to NUP? Akatongole kano lwaki nabagambye nga ntandika nti katongole ka babbi. Buli kaseera lwe mugenda okuteesa nawulidde be boogera nga waliwo omukungu omu mu katongole akagamba fese tuwakanya misolo gya gavumenti nga bwe wakirabawa nga mukulembeze ekyayogera ebintu ebifaanana bwe bityo. By virtue of being obukulembeze w'abasuubuzi olina okuwakanya enkola embi, olina, it is a must. Kyekyakuteesa mu bukulembeze, it is a must. Olina okuwakanya omusolo omubi. Towakanya misolo gya gavumenti giriwo mu butuufu, no. Tosobola kugamba ekyo mfesi tuwakanya misolo gya gavumenti. Kati gwakola ki mu bukulembeze? Olina okuwakanya omusolo omubi gavumenti gwe yaleese ogw'enkola embi, kubanga gye mugenda wa President Museveni mugendayo nga mmwe abakufu abakutedde emmere. Omusuubuzi bano abasuubuzi abeekumirira mu kaduuka abasuubuzi 10 batundire mu kaduuka kamu bakole akanyigo, abamu badde ku lubalaza bayite ba customer.
abo be basuubuzi abanyigirizibwa ebyaddala mu abasuubuzi abakutemmera abageza amayuga temulina kye mu representing eri mu 7 kubanga wano jjo twabalaba abasuubuzi kasaba bagezaako okwekalakasa ku miwendo gy'ebizimbe egirinnye bo be bagende wa mu 7 ekyo ne bakikakkanya mwakolayo ki emiwendo gy'ebizimbe gyakkakana. What is your essence of seeing a president of a country when you cannot deliver valuable speeches that result into tangible results? Buli wamugenda mukasaba bawulira nti no mwanywedde kachai. Niye ejjembe eriri mu State House lyansobera. Saba buli agenda yawunga. Oba nange je ngende yondabe. Oba nje ngende yondabe ekitirio. Seriously ebbanga lyemugenze wa Museveni lyonna kati muddukira wa Joel Ssenyonyi. Really? Aba Federation of Uganda Traders Association olwalangiridde industrial action y'abasuubuzi bano ne bagamba anti abo bajja tusooke wa Museveni ne badduka. Ebbanga lyonna lyemugenze wa Museveni abasuubuzi mubagirayo ki? Akakabinja k'abakasiita ke kabinja akalemesa abasuubuzi okwekubira enduulu ku muyendo gy'ebizimbe gyali girinnye nga bagisasula na mu $. Buli basuubuzi lwe balangirira nti bagenda kukolawo kino nga badduka nga bateekawo akabinja kawo. Nsaba okubategeeza abantu mmwe abagenzi wa Joel Ssenyonyi. Yes, Joel Ssenyonyi office ye ekkirizibwa okubanga hosting abantu mwena naye ate mmwe muli babbi nnyo. There is no way dekambabuulire nze zino opinions nzijja mu basuubuzi. Tewaliwo musuubuzi mu Kampala wana akyalina bwesige mu kabira ke bayita Kasiita okujja ku bo bannyeniko. Tewaliwo na kintu Kasiita kyesobola kulagira y'ensonga lwaki mwayogedde mbu simanya industrial action mugijjewo abantu ne baganda okugala amaduuka. Actually singa mwayongedde nnyo ne mweragalaga mu bantu. Industrial action yabadde etandise ne Masaka ne Ruddawa bonna abantu bagyegatteko. Do you really know what you can okimanyi nti mwabali ba ssente abali mu Kasiita mumanyi nti eggwanga lino muyinza odditwala mu kwekalakaasa okuyinza okuviirako ebintu byammwe okwonooneka. Kubanga bwe mugenda eri be muteesa nabo abasobola okukola policies teriiyo mu ntegeera ya buli muntu teriiyo ggwanga lisobola kutakisinga abatuuze baalyo kwenkana kye basobola kusasula. Eggwanga ne liteeka ku bannansi baalyo omusolo ogusinga gwe basobola okusasula. Teriyo kye bayita ssente za gavumenti, teriyo kye bayita ssente za buli munnayuganda. Essente ezo be zimulaba abasuubuzi balwanira bazirwanira kubanga beebokka kiyitibwa taxpayers money. Taxpayer ne bwoba munnayuganda nga tosasula musolo kitegeeza ssente zino ezidukanya ate buli munnayuganda ezina okumuzimbira enguudo amalwaliro na biki abasinga okukayana nti tewali malwaliro zisasulwa taxpayer. Taxpayer ebiseera ebisinga yoyo yasasula omusolo ye munnayuganda omusuubuzi okusinga oyo alina ebyamaguzi ebigiwaako buli musolo. Sigamba nti bannayuganda tebasasula musolo kubanga guno omusolo ogwaleetebwa ino gavumenti y'abana abafuga musolo nti to the extent nti ogusasula totegedde but bano abeefuula abalina obubiina bw'abasuubuzi simanya association Kasiita be bantu abaali badde boogera ebizibu ebiruma abantu ebituufu nti temusasula ssente mu $, temwongeza misolo temuddaabo taxinga multiple taxation ya URA. Newankubadde URA ina target singa government egituma emisolo n'egigamba tugenda kuwa award ekitongole kinaasinga okusasula emisolo bo be bakola ekintu akijjako omusolo e Kampala n'akijjako omusolo e Ruddawa banatu kati batuuse n'okwata omuntu aguze ekintu nga bamubuuza akiguzeewa botabawa receipt ekuweereddwa ifulisi nga bakutwala. What is the importance of obwo bubiina? Nsaba okutegeeza bannaffe abali mu kuwabula gavumenti tubalinamu essuubi lingi nnyo kubanga emyaka egiyise ne policies zo n'okuyita zibadde ziyitawo ku lw'ekibiina ekiri mu bufuzi nti kirina abakulembeze bangi abatalina mugaso. Abakulembeze abatuula mu parliament bamenye executive nga bo tebasobola kuteesa bintu bikolebwako executive buli we bajja n'obabuuza nti lwaki temwakyogedde nga bagamba ate gavumenti ya Museveni yeegambwako mu bibawe ebiwandiiko mu bibawe muteese mugambe nti nno executive ye yagaana baminisita be baagana obiteeka mu nkola n'effe twabiteesa baddamu kusumagira n'osanga MP sebo nosanga MP w'ekitundu nga yali MP okuva mu mirembe gw'Obote. Nosanga MP sebo nga yali MP okuva Museveni lwe yajja mu buyinza nga constituency yagifunako ekyapa. Sebo nosanga MP nga ye bwe bamuwanga akalulu baba bamubbye. Ye constituency yagifunako ekyapa yiye naye nga mu parliament ateesa ki buli kijja kiyitawo buyisi anti kuba mu ngalo papa honorable member. Honorable member tamanyina ifulisi kigwayo kitya. Nabalabyawo nga bakola comment n'engamba bano be baliko eggwanga lino balina ba MP bameka balinamu amakulu. Kakati obubiina Kasiita mu record gye yabadde mu bino nzijukira ekiseera abantu abalina amaloni mu banka lwe baddukire wa General Salim Sale nga basaba kye bayita bail out. Abagoberera ebyobusuubuzi n'ensonga eziri mu ggwanga mukijjukira
nti waliwo amabanja lwe gaatuuka abasuubuzi mu Bulago ne bannannyini bizimbe ne basaba gavumenti ebayambeko ebasasulire. Kyakomawa. Mumanyi omusajja gwe bayita Ssembuule? Nze nno ndowooza. Nze ndowooza nti basajja bakulu abakaddiridde mu gavumenti bibalemye. Nze bwe ndowooza bigaanye. N'abatali bakulu ab'emyaka egigenderedde nga musaavinze bye musaavinze ndaba mulemeddwa. Really? In history abagagga bagendako nga amabanja gabatuuse mu Bulago, ng'ekibatuuse mu Bulago mabanja interest nga kwotadde ne gavumenti okubasaba omusolo omungi balina ogusasula nga be babanja ne basupplyinga gavumenti tebawanga, gavumenti yabawa bailout. Kyewuunyisa abajjukira mu bijjukira. Kyokka ekyewuunyisa zino ndowooza zange ate nga facts ankyawa lwa amazima. Waliwo omugagga bamuyita Ben Kavuya bwe yagwa mu bizibu Kavuya Ben ye baamuyamba baamuwa. Patrick Bitaatuule ye baamuwa. Hasani Basajja Balaba bwe yagwa mu bizibu ye baamuyamba. Amina Hashimoge ye baamuwa. Lisiti njikuwa bo baabayambako ku misolo emingi okuba bailing out nga bagudde mu bizibu. Mumanyiko omusajja gwe bayita Ssembuule? Ssembuule bwe yagwa mu bizibu tebaamuwa. Biyinzika bwe yagwa mu bizibu tebaamuwa. Wava munno bwe yagwa mu bizibu tebaamuwa. Saalongo Samona bwe yagwa mu bizibu, njogera bya business, tebaamuwa. Bw'obeera Ben Kavuya ofuna, bw'obeera Bitaatuule ofuna, bw'obeera Basajja Balaba oba bw'obeera Moge ofuna, bw'obeera Biyinzika Ssembuule wava muno oba Samona gwe tofuna. Kakati essuubi abantu balisigaza mu bibiina by'abasuubuzi. Kakati ng'ojja ofuna akabiina akaliga kasiita, buli basuubuzi baba ne kye beemulugunya tekajja kavaayo mu kaseera lwe bagenda kulaba Museveni. Nsaba Pulezidenti Museveni nga nkukaabirira obusajja obwo bwakasiita bwe buddeewo tobaako ky'obuwa. Muyite abasuubuzi bennyini. Nalabako omukulu General Salim Sali ng'ayita abantu b'omu Butale boogere. Ssebo bwe bajja mu miitingi bano ab'amatama amanene n'amayuuga abalina empale nga n'emisipi tegikyabatuuka, yagula omusipi obutuli n'abumalayo, yasiba olubuto lwonna obutuli n'abumalayo, abo be bajja. Abanene nga baali batono sinze yazaalibwa n'omubiri gwange nza okungaba gwe ng'oli munene. Abo bo bayita, nalabako omukungu oyo ng'ayita ab'obutale, ayita abeera, ayita baki nga bagenda ewuwe. Nawulirako abayimbi n'abayimba kadongo kamu atalina nnyo makulu gwabuulirira bano abaakatandika abatali bali basse batta baamani basudde baani nga bagenda eggulu ew'omukulu oyo yabayita, naye wa Museveni abagendayo be baliwa be bano. Oba tukyuseemu ekintu tukiwa oli tukijja eno bonna ba mu famire mduuza tulangirira oli tuleme kukitteeka eno kubanga ffe tulina gye tulaba enjawulo n'ewatali. Nsaba omukulembeze yenna abantu bano gwe basaba okulaba, ekisooka temubalaba. Akino obusajja bwa kasiita temubulaba, obusajja n'obukazi obunyazi obwa kasiita temubalaba. Bwe muba mubalabye temubawa yadde transport, buli we bakomawo nga mubawadde ssente tebababuulira nsonga. Nsaba mu solutions gavumenti mugireke mugiwe muhooza agikulembere mugite. Ffe twagala ffe abaana abalabye nga muvuyaavuya ebintu nga bibalema, ffe mukitukwase mu buli bibalemye tutegedde we bibalemedde mukikwase muhoozi. Ffe abaana abazaaliddwa ku mulembe nga Museveni avudde mu nsiko tubalageko ku nkola gye bakolamu ebintu, muve kwene enkola mulete ifulisi. Bannayuganda n'abamu abasuubuzi tebamanyi bakozesa smartphone, alina kasimu ke kamapeesa ne kaliculeeta ku mmeeza nga mumuwa ifulisi, weetaaga computer data ne system, ate tebikwatako tebikanikibwa tebamanyi na gye babikanikira. Kaliculeeta y'omusolo tebamanyi namwe mugikaliculeetinga. Lwaki ebintu temubikwasa abantu abali ku mulembe oguliko?
Owekitiibwa Joel Ssenyonyi nkusaba newankubadde ng'oli ku ludda oluvuganya era ng'olina obuvunaanyizibwa obwo obutakuggyibwako era nga bukuweebwa waliwo abantu abavundu nga tolina bayingiza mu ofiisi nga bajja n'ekivundu ekinene nga n'abasuubuzi kati ekyabadde mu ofiisi yo njagala Owekitiibwa Joel Ssenyonyi ne NUP munoonyereze abasuubuzi babasekeredde busekerezi kubanga abo be mwolaga nti be mwahostinze si be bantu abarepresentinga ebirowoozo ate mmwe be mulina okurepresentinga ng'abanene abali ku ludda oluvuganya ase bavumirira abantu abali ku ludda oluvuganya abaganda balina olugero gamba eyeweeza omumbago bazikuba mwe bangi abavuganya gavumenti ereese bino ebintu okutuuka wano n'olwekyo tubasuubiramu kinene newankubadde muli batono nalabye Owekitiibwa Joel Ssenyonyi ng'agamba anti ffe tuli batono tukoowola abeenale mu twegatteko osobola okuyita omubbi beegatte n'omusezi ababbi n'abasezi abali eri kakati bajje ku pate y'omufu ng'ate n'ennyumba nzigule abantu bali mu kufiirwa namandu akaaba n'ennyumba yagigudde oyita omubbi omulambo guli wali ate n'oyitirako n'omusezi tosobola Owekitiibwa Joel Ssenyonyi abo boyita baatulemadda twabavaako essuubi lirimu gwe mu kubawabula na kuteekawo nkola basobole okweddako situgamba nti bakomye obubbi kuba kyabalema beddeko mu ngeri ey'obunyazi kakati ate tohositinga ebirowoozo tobijja ku kabiina k'abanyazi abadde bagenda ew'omukulu buli kaseera bwe bamusaba ssente bwe bajja bwe bazinyaga ng'ono munnammwe ono gwe mwagobye yagenda n'anyaga eze waffe Masaka mu cooperative hey akasajja ako banaye akasajja abantu bwe munyendo n'omukimanya mulabye n'obusajja obwo kakati omusuubuzi asasula essente ezo balimba bamenyedde be babeiringa utu bw'oba musuubuzi ng'erinnya lyo toliwuliddemu abo manya olina kusasula ifulisi osaaga nalabye omukungu omukubakulira bwe yayitiddwa okunyonako n'agamba tenkola ya ifulisi ene bayambye nnyo ku basuubuzi nti abasuubuzi edda mwali banyazi nnyo nga muli babbi nga temuwaayo musolo naye enkola eno ebayambye nnyo okusolooza omusolo ntuli mwali munyaga nnyo kaakati ssente zaabwe bazifunirawo bazifuna mu bunnambiro bazifuna nga bwe baali badde era batagetinga okufaanana Tanzania nti tene Tanzania enkola eno egikola naye obubbi obuli wano bufaanagana obuli eri Tanzania bagamba bw'okola omusango bakusiba 3 wano mwataddewo 10 mu nkola y'emu ya ifulisi bakugamba currency points mmeka gwe yabyogedde studyinga ifulisi eri esasula mmeka ne wano gyonnyonnyola abantu sinze ebinnyonnyola mwe muli mu ntebe mwe mulina ne number plate ezibawa freedom of wefa bakakyere tudde ebbali mwe muyitewo ab'emitwe egyali engege mwe mugende mututeeseze mulabe mututeeseza enkola yo ng'enkola nga software edesigningibwa omuzungu okulondoola oba edesigningibwa omuddugavu yonna gwe mwamugulako software yo akinaani gwe tutamanyi seyali baddembi mwe abagikozesa mwe bakadde nnyo abatamanyi bye mukola abasoma ku sirabaasi ezaggwako edda kati ng'enkola ya digital lwaki gavumenti temuziteekamu n'osanga omwana yazaalibwa mu kikomera talina kyamanyi tasuubulanga yadde ku nnika tasuubula yadde ku mpiso asomye agenze Makerere avuddeyo mwana waani yatudde mu URA musuubira ki what do you expect kati ate newankubadde abo ng'ebyo twabimanyiira be babeerayo be bafuga be bafuna ebifo ebinene abaana abakulira mu bikomera ebinene sigamba ebyaffe gye tupangisa ngamba bali talina yadde kyamanyi ku busuubuzi tasuubulangako yadde okuwulira obuzibu newankubadde abo be baliyo essuubi lyaffe lyonna lisigala mu bibiina eby'obukulembeze eby'abasuubuzi bennyini bekikwatako so si bano ababbi no essuubi lyaffe lyonna lisigala mu basuubuzi mwe bo kennyini beekwatire mu kintu kyabwe ng'abasuubuzi bakulu basobole okugenda beekubira enduulu naye kakati be mwawa ebifo mu kasiita buli we bagenda lwe muteekawo industrial action ffe twagala kulaba Museveni tumulaba lunaku bweruti bwe mumulaba mukomawo naki mujje n'alipoota oba pulezidenti aveeyo nga bw'akola adresses endala atugambe nti bannaffe okusinziira ku pulezidenti ye yagaanye oba okusinziira ku minisita Kachaijo owa the economy is yatugambye bw'ati nti tebajja bikolako abasuubuzi banoonye ekiddako bwe muti bamukola naye ne mukola ne mugira abasuubuzi bannaffe ne babonaabona nga nammwe mwaliko abasuubuzi kulya kukuta mmere liyali omuntu okusobola okuwangala ne bw'ofuna bugagga otya olina okuwangalira mu ggwanga eririmu emirembe n'enkola lisobozese ne ssente z'olina zobbi okuzikuuma zino ssente enzibe kasita omugaati gunaagula wirubaalo ya ssente nga bwe kyali e Zimbabwe ojja kutuuka nga mulina ssente naye nga temulina mirembe ne bw'olizimba ekikomera mu siraamu n'ozimba ekikomera mu buyumba obungi gwe ennyumba eyiyo nga mpanvu bwe kaliggwamu abali wabalampa ekikomera tolibamanya so kikkakatako naawe eyagende wa Museveni n'olimu okurepresentinga ebirowoozo ebirungi ebiruma abasuubuzi kikkakatako okugenda n'oddayo n'otereeza bye wasobya osobole okuwangalira mu ggwanga ng'omugagga ng'eggwanga liri mu mirembe kakati abasuubuzi banaggala amaduuka mu abakasiita temusiiwuuke really nsaba Owekitiibwa Joel Ssenyonyi nti ababafere be waleese mu office ekiwandiiko kyabwe nga bwe nalabye mukiwanika mukome ku kukiwanika naye muddeyo mukime ebirowoozo ebituufu eri ku basuubuzi abatuufu abatali bano abakutte edda abalina amayuuga
Ebirowoozo byaffe bye tulina okujja mu basuubuzi ab'obusimu gye tugula baleme kutugalira maduuka ffe abawejjera abagenda ne tulamuza ifulisa eryokejjeko 18%. Mugende mubuuze abasuubuzi bennyini abalina amaduuka si bano abalina ofiisi obuli mu SC. Buuzo bali abeeri bennyini yeekwatira calculator n'akasimu k'amapeesa n'agenda n'asuubula. Ng'asasula omusolo n'asasula ttooyi ebitaano n'asasula ogenda okufuna wuzo n'akusasula n'asasula parking n'asasula ekizimbe n'asasula buli kimu transport na buli kimu n'adda n'ewaka ku bintu byennyini yeesuubulira n'agula sukaali naye ne bamuggyako omusolo ng'ate yabireeta mu ggwanga. Nzikanya n'eky'abantu okusasula omusolo oguli mu mateeka ogutanyigiriza. Nzikiriza nti essente zonna ezidukanye eggwanga ezo ze musaasaanya ze tuwulira abali mu parliament beegabira pa DM babita pa DM eza allowances ne mugenda ne mukyakala. Mu luzungu kiyitibwa taxpayers money. My land friends, mikwano gyange bwe twali mu kibiina ne tusoma bakiyita not Ugandanism money, taxpayers money. Abasasula omusolo kati guno gumwatadde mu tekinologiya abagusasule. Esente ezidukanye eggwanga ezisinga obungi ziva mu byabusuubuzi bakulu, ziva mu kusuubulagana mutereeza obusuubuzi. Bannaffe abali mu ludda oluwabula gavumenti muwabule gavumenti nga mwebuziza kuwana yinki. Omuntu wa wansi saabakulembeze abanyazi abawangalira mu bukulembeze bwe batavaako nga balowooza manyi oba muzimu kyoguli mu Uganda. Sebo nze nali yeyo nga nkulembera bodaboda bakyasinze obungi mu Uganda ne balowooza nti ze ngenda kwefuula mukulembeze. Kasita bye nali nwanirira abantu bafuna emirembe baleme kubbibwako pikipiki babyaggwa neddirayo muje nayina okubeera okyo kye bayita obukulembeze okola ky'olina okukola kasita kikulema ng'oddako ebbali akisobola ng'ayingirawo. NUP tubadde tugiinamu essuubi nti ejja kukola nga Piero Yunze gye mpagira Patriotic League Patriot abantu abalumirira eggwanga lyabwe. Nga nze ndowooza nti ffe abaana abazaaliddwa mu NRM abalabye ababbanga abatuzadde bakitaffe ng'ebibuzaabuziddwa ku mutendera gwabwe twali kutte mu kintu ne tubaddiza bye tumanyi gye babikwese kuba tubaddewo nga babinyaga. Ffe bwe tukwata mu kintu nga Muhoozi ye mukulembeze waffe tumanyi bulungi ani abadde azibba ne gy'abadde aziteeka. Haafu y'ekisanja kyaffe kye musooka otuwa tujja kimala mu kuyiribya babbye ssente nga tubalekerako obutono bwe bakoledde. Kye twawukanako nga bwe twawulidde mbagala okukyusa ekkomera ly'eruzira baligaziye. Ffe kye twawukanyako si twagala kubasiba na gazi ya kkomera. Actually the target would be zero prisoners like I had in some countries. Tetwetaaga kuba na musibe wano. Twetaaga kubeera na temporary detention eri yeesudde eddalu. Awateebwa agenda addeyo aganyula eggwanga. Tetwetaaga musibe kumulimisa mu faamu z'abalala banyazi ate nga bo bali mu gavumenti bongera kunyaga. Twetaaga omusibe asaavingeyo akaseera katono agenda alima emmere eyiye naffe tusobole okugifunako. Bye twetaaga. Ffe tulowooza mu nkola eyaffe nga Muhoozi akutte ekintu nti nga bwe tutegedde ababba tujjazizza tubaweeka akatono tubawe n'ebbanga lye basaavinga nga bakyali bantu balamu basigaze ka pension bagende bawummule babalabirireko n'ettaka eryo lye babba eringi ennyo basalibweko ekitono ekisobola obbalabirira mpaka we banaateeka amalaalo gaabwe nga obukadde bubatutte si kubatta wabula obukadde nga bubatutte tetukkiririza mu kutta bantu b'opponent tubakkiriza babeerewo balabiriweko ng'ekyokulabirako eri abaligezaako okubba okujjawo obulamu si solution okuteeka omuntu kalaba si solution. Nze nganze owa Pierre Patriot bwe ntyo bwe mbirowooza kakati tusaba ne bannaffe abali ku ludda olulala oluwabula olutakkaanya na Museveni kufiira mu ntebe ng'aba NUP nammwe muleme kukola bintu bigenda kutta bibiina byammwe bantu be badde balina mu ssuubi n'ababawagira okutuuka ku miliyoni 3,600,000 abantu miliyoni 3 aboogerwako nti ate Bobi Wine agamba ye baamubba emiliyoni 3 ze baabawa ez'abawagira n'ez'abalonda temuziyiwaayo nga muyita bano bennyini abantu ate abanyazi. Office ejja kutuuka erabibwe ng'ekitiro gye battira deals n'okusalirayo deals mbalabula ng'era mbagamba okuwakanya ekitegeeza okuwabula gavumenti kitegeeza kuwakanya buli kaseera tutuuka at some points ne tukkaanya ng'ekyabasuubuzi naye tukkaanyize ku kintu nga tetukkaanya na banyazi nga President Museveni yagamba nti bwe tunaakanga ennyo abakenuzi bajja kgenda ssente bazinvesting ewala kale kirungi bazizimbamu wano ebizimbe eyo nkola y'abazeeyi nkola ya muzeeyi atuyita abazzukulu eyo nkola ye nze sigikkiririzaamu. Nze ndowooza omubbi oba ssente ziri mu Amerika zivaayo nze bwe mmanyi oba ekizimbe kiri Kenya kivaayo nze bwe mmanyi wakati w'onkolagana ennungi n'amawanga eggwanga litatuyambeko kujja ssente zaffe ze babbye ne batwalayo nga tulijja mu nkolagana nayo kubanga eyo liba liabetinga associating with thieves. N'olwekyo mu nzikaanya nnyongera okukubiriza ne bannaffe ffenna abasuubuzi nti Ifris teyali badde embi naye obunyazi obugirimu era mbawagira mu gikube. Nze njiwagira muwakanye extra taxation
Ngache ekimu bwempakanya esente ezitugibwako ku mobile money. Real sending it is a fee. Simanya biki is a fee. No sanga ngo omusajja otadde emiliyoni emu ku simu ng'emiliyoni emu ogigira esente suka mitwale ebiri. Nogenda mu banka sebo no simba line no gisimbire sawa 5 abo nabo ne bakudaza ku sente zize za kumenyanga olunda enkoko. Mumanyi kye kitwala okulunda enkoko nozuku kalibo zitera egundi bolonda amajibwe zikuluma enjala. Walabye ko mulunzi w'enjala abalunzi b'enjala baziwangalidde mu begendereze muloza bayina enjala. Kale nolaba. Nsibula lunaku olwalero nga mbakubiriza. Eggwanga lyaffe ffenna siri akakundi k'abantu bamu. Ate nange temundabisa bubimu abamanyi nze nyina kamera. Bw'oba olina ebirowoozo by'osobola okulowooza by'ogatta ku ggwanga abantu babuulire. Collective responsibility is a duty for all Ugandan citizens. Obuvunaanyizibwa obw'okulwanirira eggwanga awamu bwaffenna. Omuto n'omukulu n'omukadde bwaffenna. Tujjemu bakiwagi element sentono ezirowooza nti zirina okukola enkola ey'ekimafiya okugaggawala okukikiddala n'okufutubbala ku balala. Bo babeere nga banka zaabwe amaduuka gaabwe sebo waliyo abasuubuzi nga balabakala nabo tebaagaggadde kanjogere ku kino nga kyekisembayo. Mu basuubuzi amwo ngera URM babuulira gavumenti yateekamu bambega mu basuubuzi balina amaduuka ge basasula nga bo tebasalwa ne batasasula musolo kubanga gavumenti yabateekawo bo bakette bano ng'obujagalo bwe butwe butuukawo gavumenti bategeddedda. Yes nga gavumenti ye kigiyamba okwenywereza mu buyinza naye mu busuubuzi mu abaketta bannammwe kibayamba ki? Olwokuba gw'olina edduuka gavumenti yakuteramu ebintu okola obwambega mu kizimbe ky'abanno, it does not necessarily mean that toyina baana b'oweerera. It does not mean that akati kugwe ezokola ez'obukeso oketta banno nga gwe ebyo bwe bivunda bye bakuwa ssente osuubula by'osuubula ebiva mu stores bye mwawambye ku basuubuzi ne babikuwa no stockinga. Goberemu ng'oketta banno ote pulaani zonna. Njagala okujjukiza nti jjajjaawe yalekera eggwanga lino osobola okulisanga ti ssente teyazijja mu bukesi newankubadde gwe mwozijja. Ketta ebintu ebiriyo otwalire gavumenti ogigambe nti ifris system mbi. Okusinziira gwe ku kyowulira abateeka policies olw'okuba bakuwa obukesi nga bwe muli mu bizimbe bwe mwaggulawo buluumu mukette. Banaffe bamanerenda bawolera ku gundi abasuubuzi mubasaasireko essente ez'okuzzayo buli lunaku ne muzunga n'obutawo mu bizimbe by'abantu zibanyigiriza newankubadde mubawolera ku ndagamuntu. Ebintu ebyo biruma eggwanga byetaaga okwogerwako temunfaananya bubi mwena muveeyo mubyogereko muleme gamba nti kikaaka kabaakisibye olw'okwogera ennyo nedda bijja kutuluma mpaka kuwulira bubi. Ate ebintu byonna bivaawo lwa bukulembeze oba bibeerawo lwa bukulembeze bubi. Abakulembeze mwetereze naddala abali ku ludda oluwabula munoonye bye muwabula nga bye muwabula gyebiri. Yenze Saalongo Kanka Kapita nkolera ku Media Choice Television. Basibudde newankubadde siri mu mativu naye ndibalaba olulala.